mukama asumani oyo yasoka kuyingirawo nga wendi naye era bonna amaka gonna ge balimu amaka gange obukaga bwa Hajji bwalina abukoze nange naye teyewakana na famire nabaneba tebewakana bugaga bwaffe kubukoze kati oyo nafuga yasoka okuyingirawo luvannyuma ne wayingira Zuula kati we yayingirawo kale nali ngenzemu kubanga saayagala kukayanya nnyo na Hajji bireme kumuleetera obuzibu kubanga yalakkiriza kusigaza abaana baweerera tabaweeredde ku masomero amalungi omwana wange mwebaza asomeseza abaana ku masomero amalungi ageegasa kati nze ngeri gye nalaba ng'alabirira abaana naye nga basobola kukayana n'omwami wange kubanga kijja mulumya ate ng'alina abaana abalabirira abaweerera nze nenzikiriza kutambula n'engenda naye kataawo oluvannyuma bwe nawulira nti katono gwe baleeta Zuula yakamutuusa mu bulumya emirundi egiwera kubanga nawulidde nti guno si gwe gusooka kakataawo bwe nakiwulidde tekyampisa bulungi mazima naye Hajji muntu w'abantu muntu wa kisa muntu akola n'emikono gye yekolera n'emikono gye era byo byonna Zuula byayogedde ku taata w'abaana bange muwaliza sibirabangako kituufu akozesa ebiragalalagala nga bwe babyogera nga ntya Katonda yatonda ensi neggulu nga gwenkya era nga gwempeereza mpeereza Katonda yatonda ensi neggulu sina buzibu ku Bisiraamu naye ndi mukyala mulokole nalokolekera mu house of prayer maze emyaka 10 mu bulokole maze emyaka 10 bwe nayawukana n'okutobana n'endokoka nalokokera ewa pasita Bugingo yanjatuza naye nga ntidde Katonda gwempeereza kubanga ndi muweereza waliwo bamanyi nsabira abantu nina emirimu gyenkola eyo gyo gwa pasita newange nsabira abantu nina basobola okunjulira nga ntidde Katonda taata w'abaana bange simulabangako ng'akozesa ebiragalalagala era bwe mba nga nakirabako nkanyiza emikono Katonda ambonereze sikirabangako sirabangako ng'akozesa ebiragalalagala kyakumuwayiriza wadde n'ekimu nga ntya Katonda eyatonda ensi neggulu sisobola kulayira Katonda wange gwempeereza bamuwayiriza sibirabangako eyo yabadde embeera ze zibadde zikyewaka nga gwe omukyala embeera Hajji abadde musajja mulungi musajja yampisanga bulungi era ebyo byokuba nga bwe mumanyi by'amaka byatandika nga abo bakyala bayingiddewo naye nga tukyali babiri omwami wange nga tukyali babiri omwami wange nga mpisa bulungi talumya nga tandumya buli kyeneetaaga kyonna nga kibeerawo toli kumujukiza nti pasente yeeragira yandabiriranga bulungi naye kati ebyo byonna bye bamwogeddeko bambi ekyokumuswaza ku mwana kibi nnyo kibi ddala kale embeera